Alright, wetwogerera essaawa zino ekiri mu Uganda Mukama Katonda yekka yasinga okubanga akimanya. Internet teriiko, bannayuganda babadde mu kulonda olunaku lw'ejjo, bawamba abaana abato n'abakyala, bakuba abawagizi ba National Unity Platform nga bwe basanze. Okubba obululu kususse, this time round tebakyakweka, babba n'ensi eraba. Kyemmanyi abasinga video mujja giraba later on, oyinza ogiraba nga oba oli awo nze golaba aliyogera byenjogera nga siri mulamu nga ze mbuyaga ezikunta, oyinza ogiraba nga nze ayogera right now oba oli awo ndi mu basement, ndi mu kuyiga lunyankole n'ebirala ng'ebyo. Naye kinajjukirwa nti bwe nalina omukisa okwogera nayogera. Amazima g'omulanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagukubye. Abantu bazze okulonda, abantu balonze Bobi Wine. Abantu balonze Bobi Wine. Era nkukakasa kyonna kyonna ekigenda okuddawo mwongere okutusabira ffe abali eno e Uganda. Gwalaba vidiyo eno nkimanyi toli mu Uganda essaawa zino, naye nga mwongere okukyawa ennyo Museveni. Nkuleetedde abantu basatu, 3 people bensaba mugatte ku Museveni, mubakyawe, abaana baabwe mubakyawe ne bazzukulu baabwe mubakyawe, because bano abantu abasatu be ba root cause y'ebizibu eggwanga Uganda birituuseeko. Nti singa tebwali bubuyabuya bw'abano abantu abasatu, Uganda yandibadde nga mata. Abantu abasatu benjogerako kwe kuli Edward Sekandi, nze namukyawa n'obulamu bwange bwonna. Kwabo abantu abasatu kwe kuli Rebecca Alitwala Kadaga, namukyawa n'obulamu bwange bwonna. Kuliko Anet Anita Among, namukyawa n'obulamu bwange bwonna. Olajja kwebuuza simple, abantu bano bakola Kisekandi nga musajja yeetambulira bibye, Rebecca naye ali awo bw'atyo. Njagala okwata epeni n'olupapula oba njagala paying attention nkunnyonnyole nti singa tebali bano bantu basatu boolengerawo ku screen, singa eggwanga Uganda lyatereera dda. According to the history, wengezezzaako bikkula ebitabo, noonyeza list y'aba speakers ba parliament ya Uganda okuva omwaka gwa 1962 Uganda we yafuna obwetwaze. Era nga bagamba nti eyasooka okubeera speaker wa parliament ya Uganda bali bamuyita Sir John Bowe Griffin, Uganda's first speaker from 1962 nga twakafuna independence mpaka 1963, a British colonial official. Eyaddako okubeera speaker bali bamuyita Narendra M. Patel, the first non-European speaker serving from 1963 to 1971. Nekuddako Edward Rugumayo, serving in the post-Amin era. Nekuddako Francis Butagire, chairman of the National Assembly from 1980 to 1985. Nekuddako James Wakabulo, served under the NRM government, awo nga Museveni azze. Nekuddako Edward Sekandi, eyaservinga for 2 terms, 2001 ne 2011. Kati njagala osimbewo wakati awo. Edward Sekandi eyaservinga from 2001 mpaka 2011, kyekimu ku bikolimo Uganda byeyina. Mbuuza lwaki mu kisanja kya Edward Sekandi nga speaker Uganda yali esobola okwejjako Museveni? Mbuuza etya. It was mu kisanja kya Edward Sekandi mu 2005 Museveni lwe yalina okukoma okubeera president w'eggwanga lino. Naye olw'okubanga
yakozesa abantu bano benkugambye okusigala nga yeewaŋŋamya ku ntebe mu mwaka gwa 2005 nga Edward Sekandi ye speaker baatuula mu parliament ne bakwata ku ssemateeka w'eggwanga Uganda nga bajja ekkomo ku bisanja bya president. According to the constitution before, president yalina fugira ebisanja bisatu. Era ebisanja by'olwaggwaako omwaka we gwali gusembayo Edward Sekandi yali speaker. Museveni n'akozesa Edward Sekandi mu parliament y'eggwanga Uganda ne bakuutiza ssemateeka ne bajjawo ekkomo ku bisanja by'obwa pulezidenti. Yamukusunga lwaki munnayuganda olina okyawa embaata eno gw'olaba oyo Sekandi essaawa zino atambula ng'omunyampire alinganga zolo ebyo byonna byonna bikuli mu by'abannayuganda. Bwe tunayogera bino maybe kinaasobola okuwa abalala bonna abakukuta ne Museveni okufutubbala ku bannayuganda ekyokuyiga. 2005 kinajjukirwa mu byafaayo by'eggwanga Uganda nti Museveni lwe yali akoma okufuga eggwanga Uganda, wabula ng'akozesa ono omunyampire Edward Sekandi bakwata ku ssemateeka ne bajja ekkomo ku bisanja by'obwa president. Kyakitegeeza Museveni yali akyalina otufuga. Kati yensonga lwaki nze nkyawo ono Sekandi omunyampire. Now nga Sekandi mumaze mutegedde lwaki nina omukyawa, nawe munnayuganda olina omukyawa. Ngenda kudda ku Rebecca alitwala Kadaaga. According to the list yaba speaker ba parliament after Edward Sekandi, who served from 2001 mpaka 2011, kwaddako Rebecca alitwala Kadaaga, the first woman speaker who served from 2011 after Sekandi mpaka 2021. Rebecca alitwala Kadaaga naye essaawa zino yina atunula atambula ng'omunyampire naye oli waddembo mukyawa. Buli munnayuganda olina okyawa eno embwa. Lwaki? Singa teyali Rebecca Kadaaga, Museveni yandibadde takyali president. Oluvannyuma lw'okukwata ku ssemateeka mu kisanja kya Sekandi omunyampire, waali wasigaddeyo eppeesa limu lyokka erisobola onnookinga Museveni okuva ku bannayuganda. Lyali etteeka ly'ekkomo ku myaka gy'obwa president. We baali basetinga constitution ya Uganda mu 1995 bagamba nti omukulembeze yenna ajja kubanga okwesimba ku bwa president okoma ku myaka 75, 75 years. Museveni we yakizuula nti akulookinze emyaka 75 newankubadde nga yasalako emyaka gye era gyatuuka ne giwera gy'alina okukomako, n'akozesa Rebecca alitwala Kadaaga omunyampire okukwata ku ssemateeka mu mwaka gwa 2019. Museveni we yali akoma yali tagenda kuddamu kwesimbawo mu kalulu ka 2021. Museveni yali talina kudda because ssemateeka yali agamba emyaka gye gisupasidinze egiragirwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Olw'okubanga alina abajegaba abasiru be basasula, yakozesa Rebecca alitwala Kadaaga. Wallahi billahi tallahi ne bayisa etteeka mu parliament nga Rebecca ya presiding over that parliament. Gwe munnayuganda lwaki tokyawo eno embwa eno embizzi? Nga lwaki sikukyawa? Nti singa Rebecca Kadaaga yayimiriranga speaker because she had all the powers, naye kyasinga onyiiza bannayuganda nange okunnuma, this fool after doing all that came out on a national TV n'agamba nti it is me because Museveni is still around. If it wasn't me, teyandibadde. Nga bragingira nga abologera mu bannayuganda abooga. Nze lwaki mba sikyawa mbizzi ng'eyo? Kuba singa tebaayisa tteeka eryo, essaawa zino Museveni yali tasobola kuddamu kwesimbawo nga presidential candidate. Uganda yandibadde erina president omupya. After Rebecca Kadaaga okuvaako nga speaker, kwaddako Jacob Olanya ataafugira wadde n'oweza omwaka, n'afa mu mwaka gwa 2022. Bwe yafa,
baddamu ne balonda sipiika ne babuwa omukyala Anita Among. Ono naye y'omu ku nsonga lwaki Uganda ekyadobonkanye. Mbuuza etya ng'ovudde ku sekandi okutigiinya ssemateeka najja ekkomo ku bisanja, ng'ovudde ku Rebecca Kadaga okutigiinya ssemateeka najja ekkomo ku myaka gy'obwa pulezidenti okwesimbawo, ate Anita Among ye byakoze only God knows. Akoze buli kisoboka okulaba nga bafutubbala ku bannayuganda. Bakyusizza amateeka mu paalamenti nga n'eryasembayo eryali liraga nti liyinza okuwa Museveni okutufuga mpaka lwalifa n'abatamuli be batufuge unless nga bannayuganda musituse. Etteeka lyali lya UPDF Act. Omanyi omusajja okubanga abadde akozesa jirita obbagoba ne bamukwasa embazzi. It was under this woman's rule as the Speaker of the Parliament. Amateeka gayisizza mu kisanja kye nga sipiika aganyigiriza bannayuganda tobala. N'olw'ensonga eyo gwe munnayuganda alaba VDN yeyo list y'abantu ng'okyawa Museveni ne famire ye, making sure mu bikolimo by'osindika oteekako ne bana abanyampiira abasatu, Sekandi, Kadaga ne Among, because bakola kinene nnyo presiding over the house nga bayisa amateeka agasinza otusibako omumpembe mu ggwanga Uganda. Maliriza VDN nga nkutegeeza gwe munnayuganda ndaba. Buli kimu kyokola kimanye okikola ku lulwo nga munnayuganda. Tewali kyokola ng'oyamba Bobi Wine as your leader. Famire ya Bobi Wine eyinza obutalemererwa kufuna kyakulya, naye gwe eyiyo erina. The only thing you can do is to fight hard that obukulembeze bw'eggwanga bukyuka, tusobole okufuna omukulembeze omupya gwe tugenda osobola okulagira. Ebibadde mu campaign mubirabye, ebibaddewo mubirabye, you've seen everything. Now amaanyi gali mu abantu, muffe abantu, sikadde nze simple. Bw'oba olaba vidiyo eno nga bagambye simple yafa, yongera bongezi kunsabira. Oba oli awo ntuuke mu jjana tuneesangayo. After all ffenna tugenda. Mubeere bulungi.